NUP yazimbibwa ku musingi ogw'omuntu wa wansi. NUP bw'oyogera NUP oyogera ku maama atunda ennyaanya, atunda mukene, abakola gino emirimu gye munyuma naye ng'ate ffe emirimu egyo tugamba girina okubeera empowered. NUP ye muntu agenda mu ddwaliro nasanga teri ddagala. NUP ye muntu ali mu kubonaabona olwekyo muganda wange oyo ayinza okuba nga duliva weerayijja yakubye essimu eyo ali mu mmotoka wali mu ambulensi ye yakubye essimu ng'erimu abazungu bangi. That's propaganda. Ekyokubiri nga nzija ku ekyo muganda wange erayijja n'obulimba bwayolesezza mu NUP buli kifo kyonna tunayo candidate era kye kitufudde ab'amaanyi. Bindi abaddawoza nga tuli Kampala tuli wamu nange ebyo ebigambo bye boogera ebbanga lyonna era tugenda bawangula bwe tutyo nga banyooma omanyi kasajja katono kanyumira mitalo wa mugga tugenda kuwangula mwami Museveni lwa kunyooma ne bana abantu be wabayiteyo nga bazoba wasuku w'endiga ne batulaawo ku meeza amazoba wasuku w'endiga n'abatandika obagamba abo bali wano beba ati oba tuli wano Kampala wokka lwaki atya lwaki atiitiira olwekyo oyo propaganda tujja muwuliza buli kifo kyonna tukisinjeko candidate mu ggwanga lyonna ate nga bakandidates baffe tubateeseteese bulungi bagenda kuwangula kyobuziza ekyabakyala baffe okubeera nga bali ebyobufuzi zibunazi mukyala wange ebyobufuzi mwali nnyo alabikira wadda era agezaako nnyo okungayiginga kola bwoti bakyala baffe balina okubeera nga ebyobufuzi bino babibeeramu lwaki nze Seggirinya kati gwolaba wano simanyi wa bwe nava wano leero naatuuka simanyi oyinza okusanga banindidde wali ku geeti kati mukyala wange atwala obuvunaanyizibwa okunoonya omwami wange asuzeewa era nze omukyala wange ye bw'alaba assizzeeyo atandikira ku poliisi y'ekawempe baba ku y'ekawempe nadda ku y'ekanyanya olwo ayingira ebyobufuzi lwekyo bakyala baffe bali paati mu byobufuzi byaffe olw'ensonga bwe tuba nga tunyigirizibwa nabo banyigirizibwa kati golengera Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu bamanyi lwaki Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ali influential nnyo ali successful mu buli kintu kyakola kubanga amaka ge geeteeseteese ate amaka ge atambula nago mu nteekateeka y'okulamula Uganda olwekyo bwera kiwayogedde nti first lady ne president buli first lady tumanyi omu Babby Kyagulanyi president tumanyi omu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu tabula ebintu muganda wange modoleera nange nsooka okubeebaza abagalasiddeko ate nengeebaza okulonda kale nungi omulowozo mwateeka mu studio era singa nyingidde mulenda wamukala nga yayeero badde siyingira naye kala za NUP ze ziri mu studio eno era nsaba Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu tunaabanga tuwangudde obanga twambadde engule eno ebeere leediyo y'eggwanga eggwanga bo ekivudde bakirombingiddewo bannakawempe kyenjagala bategeeza nti enteekateeka eyange mugimanyi bulungi nnyo ey'okubeera nga makulaakulanya ey'okubeera nga maliriza ambulance olwekyo kyembasaba twatandise slogan egamba olonda Honorable Kyagulanyi londa Seggirinya londa Kyagulanyi londa Seggirinya mpangula ne Bobi Wine mpangula ne Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ye slogan yaffe that's why bwe tunoonya akago kaffe ate tunoonya n'aka president waffe nze akago kanoonya akange 10% ne noonya akago ka Honorable Robert Kyagulanyi 90% because twetaaga okulaba nga entebe y'eggwanga Uganda tugikwata olwekyo bannakawempe n'abantu mwenna eggwanga lyonna ensolo ku kizigo kweri tebabuzaabuza tebajja ne bakugamba leeta nini namba tugenda kuwa obukoko tugenda kuwa obubizi baba bakulimbalimba bagala kujja mu system olwekyo weebereremu ensolo ku kizigo kweri Ssaabasajja Kabaka wa Uganda awo